Ate ye omubaka wa Bukomansimbi South Kayemba Ssolo agamba nti President takyasobola kulwanyisa nguzi kuba abantu abasinga okulya enguzi bamuli ku lusegere nga atyo kubagambako. Jeno Museveni okugamba nti agenda kulwanyisa enguzi ffe tumwewuunya bwewuunya kubanga abali enguzi abagitwala n'abagiwaayo bagikola lwa gavumenti ye olw'ensonga takyasobola kontrolinga bantu agenda okulaba nga alidde ssente ate yekyaliwe ate nga alaba ayinza okubwayomba naye ayinza okuba threat eri gavumenti ye oyo n'amuleka ekisobola okumalawo obuli bw'enguzi obuli mu ggwanga muno n'embeera eriwo oba oliawo ye kwekuba mu mutima n'agamba kandekere bannayuganda eggwanga liddemu lyezimbe buto naye abasinga okulya enguzi bakyaliwe ab'oku lusegere batalina kyasobola kukolako kuba takyabalinako control bw'anaabagambako nga bagamba ng'alowooza bagenda mulwanyisa n'olwekyo ye kyasinga okufaako ntebe ye kubeera seefu so si buli bwanguzi mu ggwanga tebimukwatako bino byonna abyogera oba oli awo kutusanyusa.